w'ekibiina ky'NRM era omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni agobye okusaba kwa bannakibiina ky'NRM mu Kampala abaagwa mu kalulu akaakaggwa ababadde basabye baweebweyo ku kasente beekubeko enfuufu ng'okubaddiizaawo ku nsimbi ze baasaasaanya mu kalulu akayise. Mwami Museveni olunaku lw'eggulo yasisinkanye banna NRM bano ku kisawo kya Meefuge Kololo nga bano kuliko abaali bakwatidde NRM kaadi mu Kampala ku bifo by'obubaka bwa paalamenti, bakansala ku mitendera egy'enjawulo ne bammeeya ku mitendera egy'enjawulo mu Kampala abaagwa mu kalulu akawedde. Ensisinkano eno bano mwe basinzidde okwekokkola bannakibiina kino abeesimbawo obwannamunigina ne balemererwa okuwangula kyokka ate ne bagabanya mu bululu bw'ekibiina ekyo ne baviirako abaali bakutte bendera y'ekibiina kino okugwa ebifo ne biwangulwa ab'oludda oluvuganya. Mu mbeera eno bano babuulidde Mwami Yoweri Museveni nti baasaasaanya ensimbi mpitirivu era nti yandibadde abalirira ne batambuza obulamu kubanga okuva lwe baava mu kalulu ensimbi baziwenjeza mu kiwato. Wabula Mwami Museveni okusaba kuno yakugobye n'akabatema nti ensimbi zalina zaakukolera abantu abaamulonda. Era ekireredde bannayuganda ebizibu okusasulira kalulu so senga bakolera abantu bye baagala. Abantu bali badde babawa akalulu nga tebateganye na kumenyeka. Ye Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mu bubaka bw'atadde ku kibanja kye ku mukutu ogwa Twitter agambye nti mu nsisinkano eno banna NRM bano balina ensonga zibamutegeezezza mu buntu ezeetaaga okunogera eddagala mu kibiina. Obwakabaka bwa Buganda bwebazizza abaami ba Kabaka n'abakungu bonna mu masaza ga Buganda gonna olw'okutambuza obulungi enteekateeka ey'ekyoto eyabadde mu masaza ga Buganda olunaku lw'eggulo. Enteekateeka eno y'emu ku bikujjuko ebyakulembeddemu amazaalibwa g'empologoma aga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II ag'emyaka 66 ganaakuzibwa okwosa enkya ku Lwokubiri. Abavubuka mu Buganda bakuŋŋaanidde ku mbuga z'eggombolola ez'enjawulo ne mu matendekero ag'enjawulo ne babangulwa mu bintu eby'enkizo ng'essira lyateekeddwa mu kwongera okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka emikolo egy'amazaalibwa gano Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma agambye nti ebyoto byonna olunaku lw'eggulo byatambudde bulungi ddala era byaggyeyo omulamwa ogw'emikolo gy'amazaalibwa ga Beene eginaakwatibwa ku Lwokubiri luno. Twabadde n'ebyoto mu magombolola gonna Bwakabaka era ne mu biruka egimu ate n'ebifo eby'enjawulo nga mu matendekero. Twalabye nti ebyoto bino byakoze bulungi ddala mu kutambuza obubaka mu kulwanyisa mukenenya era kituufu ddala abavubuka babadde basaale musomo ogwo n'okusomesa abantu bonna mu Buganda okulwanyisa mukenenya. Twagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo abasawo mu bitundu eby'enjawulo abalambise, twagala okwebaza abakulembeze b'obuvubuka mu Buganda ate n'okwebaza ab'amagombolola bakuntu wa ggombolola yabadde mugenyi mukulu mu ggombolola lye. Enteekateeka yabadde nnungi, amawulire nakati gatuyongera okujja okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Twebaza Ssaabasajja olw'omulamwa guno era nga bwe twasabiddwa ebitongole ebiri mu kulwanyisa mukenenya nga bigamba tugende mu maaso n'enkola eno tujja kutuusa amaloboozi Katikkiro tulabe ng'enkola egenda mu maaso ey'ebyoto ereme kubeera ya mulundi gumu mu mwaka wabula emirundi emitono ennyo waakiri ebiri. Okutwaliza awamu teekateeka yatuyambye okutuusa obubaka bwa mukenenya ebintu nga bwe twabiweereza byagobereddwa era ebyoto bye twatuuseeko nga ddala omulimu gutambudde bulungi. Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma era nga ye minisita w'enkulaakulana y'abantu ebyobulamu n'ebyenjigiriza agambye nti olunaku lw'enkya baakubukeereza nkokola okuttaanya enteekateeka ez'entikko y'emikolo egy'amazaalibwa g'empologoma mu Lubiri e Mengo. Era tujja kubeera ku kifo nga tuttaanya okumaliriza enteekateeka z'amazaalibwa okulaba abaganyi bwe banaatuula, okulaba abantu ba Ssaabasajja bye yasimye okugabula bwe banaagabulibwa. Abantu bonna bagenda okwetaba mu nteekateeka eyo bajja kubanga kwe bali ku venue mu Lubiri e Mengo nga bali bulindaala okulaba ebintu byonna bwe binaakugwa. Njagala okuddamu okukoola abavubuka abatukulembeddemu mu nsonga ya bulungi bwa nsi enkya ku lunaku olwa Mande nga 12 okubanga we bali ku kifo bamalirize emirimu gya bulungi bwa nsi. Ebyo nga bikyali bityo omwami wa Kabaka ow'essaza Kabula Maama David Luyimba Kiyingi yasinzidde ku kyoto ekyakumiddwa ku ggombolola ya Ssaabaddu lya Ntonde n'asaba abazadde bafeeyo ne ku baana abalenzi so si kwemalira ku baana abawala bokka. Nkubiriza abazadde okutunuulira omwana omuwala n'omulenzi naye
omulundi guno njagala nnyo okuteeka essira ku mwana omulenzi kubanga bulijjo bategeka omwana omuwala nga beetegekera obufumbo ne bamubuulira ebintu bingi engeri gy'anaatambuzaamu obufumbo naye ate ne batatunuulira mwana mulenzi kyokka ate nga obufumbo bugenda kukolwa abantu babiri omulenzi n'omuwala kati bwe tutuuka nti omuwala amanyi ekyokukola omulenzi tamanyi kyakukola ekitegeeza obufumbo bwabwe tebujja kutambula bulungi. Akulira ekitongole ky'ebyobulamu mu ssaza Kabula Mugombya Deo yakubiriza abavubuka bagende mu malwaliro mu bwangu ddala okufuna obujjanjabi era nga bafunye enkenyera yonna mu bulamu bwabwe. PEP ly'eddagala lye tuweereza oyo katugeze nti Deo ngenze nengenda okunyumyamu ne mukwano gwange naye ngenze okulaba ngati mukwano gwange ambase nnyo nati simanyi bwali kati ate ne tuwunzika ng'ekintu tukikoze naye nga tetulina bupiira ate simanyi bwayimiridde naye ate nga mwekengera essaawa eyo kitegeeza kye nyina okukola nina okugenda ku ddwaliro erindi okumpa erigaba eddagala eryo ne bampeereza eddagala eryo lyemmirira omwezi mulamba gwokka. Mu mbeera y'emu abantu ba Kabaka mu disitulikiti y'e Bukomansimbi mu ssaza Buddu bakedde kukuŋŋaanira ku mbuga y'eggombolola Musaale Butenga okusabira Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II mu kweteekerateekera amazaalibwa ge ag'emyaka 66. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior bino yabirina. Okusaba kuno kutegekeddwa omwami wa Kabaka ow'eggombolola Musaale Butenga Nyanzi Joseph nga kugasse enzikiriza zonna era buli nzikiriza yakuweebwa akadde okusabira nnyinimu Ssaabasajja Kabaka Omukama ayongere okumuwangaaza alamule ensi ye wabula nga bwe luli lwa Sande. Okusaba kuno kugenda kutandika na kitambiro kya mmisa ekigenda okulemberwamu bwana mukulu w'ekigo ky'ekyansi Reverend Father Boniface Kayabula. Musaale Nyanzi Joseph n'omumyuka we Nnyombi Joseph bategeezezza nti kino baakikoze okuwa bannabukomansimbi omukisa nabo okwetaba mu bikujjuko by'emikolo gy'amazaalibwa g'empologoma egy'omwaka guno akageri kekiri nti emikolo emikulu gyakwetabwako abantu batono ddala okwewala okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19. Omuntu yenna aguze ettaka ateekeddwa okufuna ekyapa nga munnamateeka Luyimbazi Nalukoola bw'annyonnyola. Bw'okola endagaano ng'oguze ettaka naye ne batakuwandiisa mu kyapa endagaano ye batatuukiridde bulungi okutuusa ng'erinnya lyo limaze okuteekebwa ku kyapa naye newankubadde ng'erinnya lyo liba terinnateekebwa ku kyapa obuguzi bwo buba butuufu okutuusa nga waliwo omulala ateekeddwa ku kyapa oba ku ttaka eryo lyerimu ye ne bamuwandiisaako ate nga waligula dda. Awo we wava obuzibu kubanga oyo ateekeddwako yabeera nga ye nannyini ttaka okutuusa ggwe ng'oyekakasizza kkooti nti oyo agenzeeko mu bukulu pya. Poliisi ya Uganda enunudde passport 50 ez'abannansi ba Burundi okuva ku bantu poliisi be yakwata nnaku 5 eziyise abaali bakukusa abawala bannansi ba Burundi okubatwala mu nsi za Buwarabu okubatundayo. Poliisi gye buvuddeko yanunula abawala 39 abaali bakukusiddwa okuva mu nsi ya Burundi nga bakuumirwa wano mu Uganda we baali bagenda okuyisibwa okutwalibwa mu Buwarabu. Poliisi okununula abawala abo yakwatirako n'abantu abalala 5 abayina omukono mu kikolwa kino. Charles Twino omwogezi w'ekitebe ky'abambega ba poliisi era ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango agambye nti oluvannyuma lw'okukunya aba5 bano bayogedde passport 50 ez'abawala bano gye baali bazikukulidde era nga ze zibadde zikozesebwa okubakukusa. Charles Twine agambye nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuula ebisingawo ku nsonga eno okuyingirira ddala mu kikolwa kino n'okuzuula abantu bano engeri gye bakukusizza abawala okubayingiza mu ggwanga lino n'ekigendererwa kyabwe. Twine agambye nti poliisi okununula n'okwata abantu abayina omukono mu kukukusa abawala bano yamala kufuna amawulire okuva eri ekitebe kya Burundi wano mu Uganda nti waliwo ekibinja ky'abawala bannansi ba Burundi abaali banaatera okutwalibwa mu Buwarabu okuyita mu Uganda nga baali bakumirwa mu bitundu by'e Makindye mu Kampala. Poliisi eteebereza nti bano baali batwalibwa mu Buwarabu okutundibwayo okukola emirimu egy'obuddu omuli n'okukuba obwamalaaya n'okuggyibwamu ebitundu byabwe by'omubiri eby'omunda awatali kwesiimira.
Ebitundu by'omuntu okuli ensigo, omutima, ebibumba n'ebirala byatunzi nnyo mu nsi za Buwalabu era ekitongole ky'amawanga magatte ekirabula mu kulabula kwe kyayisizza gye buvuddeko kyannyonnyodde nti ensigo y'omuntu egulibwa ensimbi eziri wakati w'obukadde 113 mu zaakuno ng'ate omutima gugula ebukadde 515 so ng'ekibumba kigula siringi eziri mu bukadde 680. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo ogw'obwato obutono obuvugibwa ku nnyanja ekya Uganda Rowing Federation kironza abakulembeze abajja okuddukanya emirimu gy'ekibiina kino emyaka emirala 4. Hamza Kawa azzeemu okulondebwa kwa pulezidenti ng'ono kaakano waakukulembera omuzannyo guno ekisanja kya mulundi gwa kusatu ogw'omuddiriŋŋanwa okuva lwe yakwata entebe eno mu mwaka 2013. Kawa waakumyukibwa Charles Batambuze ne Ivan Odong nga obukulembeze buno bwakuggwako mu mwaka 2025. Abalala abalondeddwa ye Anthony Anywalu ku bwa ssaabawandiisi, Brian Nakibinge ye muwanika, Juliet Asimo ye mutesitesi, Rodrick Muhumuza wa byakikugu n'abalala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Olutalo lunyeenyetidde mu nsi y'Amayanima, amagye agawamba obuyinza gassa abantu abalala 80 n'omusobyo mu kibuga kimu ate mu lunaku lumu. Amawulire agava mu kibuga Bago eky'Amayanima gagamba nti amagye kaakano gatandiseewo enkola ng'olumala okutta abantu emirambo gyabwe gagikwekera ddala era egirabwako gye mitono ennyo. Wetwogerera abantu abakattibwa amagye basukka mu 600 okuva okwekalakaasa lwe kwabalukawo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri nga bannansi bawakanya amagye okuwamba obuyinza mu ggwanga eryo okubuggya ku Aung San Suu Kyi eyali omulonde. Mu mawulire amalala okuva ebweru w'eggwanga, Ssaabaminisita wa Bungereza Boris Johnson kirangiriddwa nti tagenda kwetaba mu kuziika Prince Philip bba Nnaabakyala wa Bungereza Queen Elizabeth II eyafudde ku Lwokutaano oluyise. Amawulire okuva mu maka g'obwa Ssaabaminisita e Bungereza gagamba nti Boris Johnson ayagadde ab'oluganda lw'omugenzi bafune omwaganyi okusiibula omwagalwa waabwe, engeri gye kiri nti ekiragiro kya gavumenti kikugira abantu okukuŋŋaana okusukka 30 olwa COVID-19. Prince Charles the Duke of Edinburgh kisuubirwa nti waakuziikibwa ku Lwomukaaga olujja ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokuna ku kkanisa ya St George's Chapel mu kibuga Windsor okumpi n'olubiri lwe. Amalala okuva ebweru w'eggwanga, abannansi ba Chad leero bakedde mu nnyiriri y'okulonda omukulembeze w'eggwanga mu kalulu akataliimu yadde okuvuganya okuli awo. Mu kalulu kano pulezidenti wa Chad Kawokadda Idris Deby ayagala kisanja kya 6 ayongere okubakalakata emyaka emirala 5 okwongereza ku myaka 30 gye yakabafugira. Musajja mukulu Idris Deby ku myaka 68 gy'alina kaakano obuyinza yawamba buwambe n'eryanyi ly'emmundu mu 1909 era juzi mu mwaka 2018 yakola enkyukakyuka mu ssemateeka w'eggwanga eryo ezimusobozesa okufuga eggwanga eryo okutuuka mu 2033. Idris Deby ekimukumidde mu buyinza kwe kuddira ebitongole bya gavumenti byonna n'abissa mu nkwawa ze nga buli kyayagala kye kikola, ebitongole bya gavumenti tebyetengeredde. Mu kalulu kano Idris Deby avuganya ne yali Ssaabaminisita we Albert Pahimi Padake, wabula bannabyabufuzi abagundiivu ku ludda oluvuganya gavumenti akalulu kano bakamuziridde nga bagamba nti bakooye okubafuula abaana abato.